nomusango gendo lwatwanirize mujjawo muganda wo si mujjawo mujjawo ye muntu akwinako okujja atuuse enjala etuluma aluddeyo nnyo enjala etuluma eyidde sabanga banfunirireyo kakoko mukomewe Happy birthday to you. Akalulu kaliwa. Tata Sam, nze mujjo manyi ofanya okubya nkoko. Buli kyakulya. Amina Mukama akuwa omukisa. Zombi ozigase Mama Sam. Naye olireeta alina bbuba. Kale, tugenda kubala okuva ku 10. 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0. Kati yesawa mulumi abayayi bamaleyimo terera. Tata Samu nda. Tata Samu nda wamateeka. Mubagatte buna. Oli mulamu taata olina lusaazi. tewali kyenjogera bannange eno sipiikide nyambadde nebbulu nomusango gendo lwatwanirize mujjawo muganda wo si mujjawo mujjawo ye muntu akwinako okujja muganda watukwata banange tusobola nga besinna bakusanyukira essanyu limbeera siraba bulungi atuuse enjala etuluma aluddeyo nnyo enjala etuluma eyidde sabanga banfunirireyo kakoko bayinza olowooza tebamanyi simanyi gye bagifumbidde wali eri kireka nze mumanyi akawoowo naye akimanyi mumanyi olaba ne Mama Samu mumanyi Joe, oyagala Joe. Mukomewe. Happy birthday to you. Akalulu kaliwa. Happy birthday dear Aida. Happy birthday to you. Tukadamu kumu. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
to you. Ongana Kalulu. Aya itata samu nawe ubako muyambeko munno birthday boy. Oba maze awe nyini wetugenda ofunira esala yaffe okuva twatiriremu mutukirivu kitaffe ali mugulu erinnya litibwe bwakabaka bobujje byagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe ya buli lunaku, onsonyiwa ebibi byaffe era naffe busonyiwa bwe batukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Ayi Mukama Katonda omulungi, tukwebaza olw'olunaku lwa leero, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olwa famire ya Tata Sam ne Mama Sam, aye tukwebaza wamu ne Tata Sam Comedy House, naye okusingira ddala tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu bwa Mrs. Mukyala Aida oba mukyala Tata Sam, Mama Raymond. Tata tukusaba otukulemberemu mu lunaku lwa leero obulungi, otuweeremu emikisa. Olunaku lwa leero tuluteeka mu mikono gyo nga tukusaba olutukuze mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tata Sam nze bulijjo omanyi ofa nnyo ku bya nkoko. Buli kyakulya. Amiina Mukama akuwa omukisa. Zombi ozigase Mama Sam naye olirya talina bbuba. Kale tugenda kubala okuva ku 10 8 6 4 2 1 0. Ejjinja limulikubya ebinyonyi bimeka? 2. Tuyina omwana waffe mu lujja muno gwe bayita Raymond. Ye first born. Tamanyi Luganda. Mu Afghanistan. So Raymond ono amazaalibwa ge nago gaatuuka naye era twagagasse ne celebrating olunaku lutya lumu. Enekeeka agenda naye kusala ye, maama asaze ya Bible, oli asaze ya mmotoka.
entambula. So Raymond asooka atubuuzeeko batugabe mu Afghanistan. Raymond, tell the people who is who. You can talk to them. Will you try to speak some little Luganda? You can talk to them. Luganda lujja musumbwa. Speak anything. Hello. I'm happy to see you. Kimala. Muganga tabana bigambo bingi. Basebanga balebesi banayogera. Kale, Raymond kwata akambe. 3, 2, 1. Mama Raymond koso kyabanja kunatwagagase bannange akaddeke tuliko k'abagole baffe abafuuse ensonga olunaku olwaleero birthday girl wamu ne birthday boy bagenda kweriisaako ensi yonna ng'eraga taata muli live Capital Music yabataddeyo dda so kati esaawa mulumi abayaayi Mama Raymond tereera Tata muna w'amateeka mubagatte buna oli mulamu taata olina alusaazi lwaki akubira ki Kida kukatata Samu yakwata mwanyina wumuza afukamira omwana nga bamukosa bulungi we Masaka walimbadde nga akutte ebintu kati nyumunguza obadde tonnalya luli obadde oyoza mulinga abooza ebintu lya adde ayoza tofukamira gwe taata Katamba sigala waggulu totuwa bakwongere Mama Raymond nange ndisaako ensinga era ati agabula bantu Mama Samu nga kino kyo simpaddeeko naye ekiri wano bannange ne Tata Samu era muliise Mama Samu talina wafukamira bantu weewali wabaera tewali wagenda eri ku bali sembe senongomba tompa nze nja kwekuba yogererako obugambo obuwomerera mugembe ndinkuliisa oleme faanjala kale ekyokunywa nze n'emikwano gyange n'ab'ennyumba yange tetumanyi ngeri kijjo tuyinza kubalaga ssanyu bakudde naddala ya Raymond yaliwo emabegako netusaba nenteesa ne munnange neŋŋamba katugi postponing tunaba tufunye obudde oba oliawo tunasala keeki oku celebrating a birthday olunaku lwe twebaza Mukama olw'okutukuuma tubadde ne challenges nyingi naddala omwaka guno mukimanyi bulungi gwe mwaka manager wange gwe yafaamu ate yafa mu gwakuna ogw'omukaaga maama wange naye Mukama n'amuwummuza mukyalo ono abaddewo nnyo ayimiridde nange bingi ebibeerawo mu bimanyi ebyaffe ebituufu n'ebitali bituufu byonna naye nga kyasinga okuwuliriza ye Katonda we mu kusalawo kwe mutuufu nanoonyeza kiki nyinza okukola mu busobozi bwange neŋŋamba mu kifo ky'ogenda mu gardens katukolese wano ewantu ewaffe wennyini era wano we tubeera ndowooza tujja bba tubayita wiisinga ate kati
bagita housewarming ekyo kyayogedde ndowooza oba oli awo tunakibayitira bubayitize naye nga wano wetubeera gemaka gaffe tusanyusa okubalaba mikwano saagala kumenya mannya mwenna buli bwendaba anti Rozi atindiza olugendo okuva emmanju eri paka wano mama Dani atindiza olugendo okuva oli eri paka wano eno then nemikwano gyange Alexander photography oyo yasinga okuba ekifaananyi Uganda atambudde ne baby we ono baby we webale kwekumbira ku mutindo kalo oyo mulokole nnyo ng'era olubirizi lwange mulokole naye ebintu abitwala mu ngeri irimu ddani era mulabye nensanyuka bwe tunaba tugenda e Dubai onzijukiza tugenda naye atolieko sente njagala okwebaza mikwano gyange abasinga it was a short notice sina ndowooza gwe nagamba wiiki ewedde nakirowooza kulenga katufune wakirike ne bannange ab'oku Lusegere era abasinga abali wano mwenna abali wano baku Lusegere abamu tebasobodde busobozi kujja olwokubanga it was short notice abamu ng'obumanyi abeera programming adda wiiki ye programming egenda otambula ne batasobola kujja naye abalala oli yavudde gy'okolera ngajja mwenna buli omakulu matono ntanda oyo muganda wange y'omu ku mikwano gyange egyafuuka muganda wange ate oyo ekitugatte nnyo Wangabi kati mbabuulirako oyo mumulaba mutukusooka oyimiddye katono nnyo oyo mumulaba omwami oyo kyonna omuntu kyasobola okulongoosaamu oba okwonoonekamu oyo annyonoonye nalekawo kati mbyogera tewennaetadde ennaku esatu naye ate era bambi anyambye nnyo infact njagala munsonyiwe nyinga alandazeemu mwami Matovu oyo y'omu ku ideas eziri emabega wa Taata Sam nga sinnaba nakufuuka kino gwe nasooka otuula naye ku tebo nangamba naye muzanyi ate era director wa Oceans Entertainment nangamba tugende maaso genda maaso nja kukugobera mpolampola kati we bituuse Mukama n'atugulirawo ne tudduka marathoni nagamba kati sikyakugoba naye wendi era ku kido buli bwenfuna challenge mama Samu wange webale kubeerawo kibubbu ono omulaba ono waatali ono ye musirikale woono olwo munnakwatako n'essimu y'ono nga olumu aweereza obujulisi nga nindwa kyekutukolako olugambo tukabe reporter live ng'olaba ekifaananyi nga onoogamba nti yabadde mu ndabirwamu kirimuko ku ndabirwamu ne geeti eri omanya yabadde munda nannengera nonga nkolaki ngenda ku stage naye nga bambi mama Sam thank you so much Jeno Taata Sam Comedy House abakyala ono bamuyita generali Jeno Mogani oliwa Jeno Mogani bano be bakulira security tukuuma n'ebintu ebirala byonna for our fair bakwano bava mu byakuba nti tukola nabo sijagamba nti bakozi naye nga tukola nabo ne bafuuka baganda baffe ba munju ndowooza obedda mulaba ne mukisenga atuuka lwaki tosooka n'oyambala n'omaliza ererere bano bafuuka bannange ddala njagala okwaniriza okwaba abantu Shifa Namlondo oyo muwala wange muwala wange oyo naye nsanze okulaba mama Manira Dr. Sise simanyi abawala bange abo banyanjula omu ku omu simanyi naye nsanze okubalaba am happy mumpuubireko eno abamu bali singolo bazito naye bazitokulya bulungi kiki buzito oyo Sevumbula mumumanyi no Sevumbula jangu wano kebweka kazanya ne gadimba ndooza mukalaba nako kayina effujjo lwakuba katasofuna omubiri neeraliikiridde Saamu wange Jovani muliwa nabo ebo batabani bange bangi mikwano nsanso okubalaba mu ngeri y'enjawulo njawulo okuwaniriza baba wange baba bange bali babiri wano baliwa bali mu ffumbiro bekwese naye bambi bandeze bulungi baba Flo oyo yeyatuleeta yasooka okutuleeta wano e Kampala. I'm so happy to see you. Taata Sam Comedy House ba members mwenna we muli
bakumba muzeyi Kalebu uyo awo zimiriro bawubireko ndoza mu manyo oyo olaba tata Samu ebiseera ebisinga watabawo mama Samu wabaawo oyo. Thank you so much. Njagala kwebaza musajja wa manya abekwano gyange oyo Samu abalala muli ku cameras sikusobola kugamba nti ono antunuzaamu kabiri oba ntandike butandise nti ono Cookie ye na Capital Music, Cookie Promotions, NBS, Sanyuka TV, Spark TV, Joelia, mikwano gyange Eddie, Tata Samu Comedy Out, neyansanyo mwebale kujja, mwebale kunjagala. Njagala okutuusa okwebaza eri aba Paradise Cakes, Paradise CEO, zino cake nze saazitaddemu yadde 10 ate ziwooma. Pikeke yenne mugiraba agikolera ku layisi nnyo Paradise Cake CEO bamuyita Mumbeja Ndagire. Thank you so much. Tukuwatwala cake natukolera ne kubina ebintu badde sibimanyi nti atubaga b'ekirabo. So mikwano gyange nsanso balaba bamenye omu ga Jose kasembeyo Jose producer wange ne baby waliwa ekyebbeyi kye kiriwo Mama Empress Jose ye producer afa tukolera tata obunza nnyo obo yabwe editinga so mulaba thank you so much mikwano sagala kubeeramu kulandaga nnyo naye mukyemmanye nti ndi musanyufu nzani abayita ne mujja on a short notice tulera tuze wafunda naye we waffe amafe yebazibe ze aida ebidabwa si bye bitendwa abula kutendereza Katonda. Njagala okwebaza Katonda. Bayibuli egamba Isaya 8:17 ze Mukama Katonda akwigiriza okugasa. Nebaza Katonda okunjigiriza okugasa. Nebaza Katonda olw'omwami omulungi. bagamba nti agamye mbawubireko nebaza Katonda kulwamwe mwena abali wano njogera ekintu ekiki mwenna abaana ba Katonda abali wano nsanyuse nnyo balaba. Thank you so much. Bwe nsanyuka nnyo ebigambo bimbula naye nga nsanyuse nnyo newankubadde waliwo abazize emisango tujja kusinkana eri. Njagala okwebaza mikwano gyaffe bannamawulire bambi baagala nnyo mwebale kujja febaani mwebale emirimu gyemukola ate mwebale kujja mwebalire ddala bambi. Nenebaza Tata Samu Comedy House abaana baffe mwebale nnyo bambi byonna. Nenjagala okwebaza ttiimu za buli 24 wadde temwaŋŋambyeko mwewagudde. Nenjagala okwebazaako abaana bange bonna abobuwala n'abobulenzi. Nina bangi sijja kumenya muntu yenna. Mikwano gyange, mikwano gy'omwami wange, abaneiba baffe, abantu b'oku kyalo, buli muntu yenna ali wano owadde omukola ekitiibwa ffe tetusobola basasula naye Mukama batuweere nnyo omukisa. Okay, nikatono nnyo nga sinaba kwerabira. Njagala bambi mikwano temunyiga nze siibeera na script ya speech naye wenyaniriza olumu ngendo gamba kati oyo omusajja omulaba oyo mbogoera ijampima soko yimirye katono bawubireko omusajja oyo mumulaba uyo ina sente n'obwana bwange omusajja akola ku Nassa Ismail Obi ate nga tuludde naye waliwo abantu abamu nga tulinawo na Obi obumanyi kumpi mukwano gwo lwakuba ninamu ekinyiizo ono ne Jackie Baby oyo Jackie Baby oyo nali akoloni n'agisasula ng'agenda naye oba yazijjanga omukazi watunangamba bakubira esimu ogambe nfiiriddwa najja nanga zizo twalayo mu banka era omumanja. Thank you so much. Webale kujja sister, webale kujja mwami Mbogo oli kolina nambogo mpi ekiwojjolo kya mwami Elijah tuubireko butterfly. Hello tamanyi Luganda. Njagala okuddamu okwebazaamu Katonda ak'ensuso Dr. Sise jangu Katonda naki oyo omwana gwe twategese naye bino ebintu ne ttiimu ye lwakubanga kati abakiikirire wakiri abawubireko buwuubizi kanaffe tutuula nako mu meeting. Thank you so much.
webale kutwagala nnyo Dota ne mikwano gyo sagala kubamenya mannya njaleka yabamu munyiige. Thank you badotas mbagala nnyo mikwano gweneerabidde nsonyiwa mwami Salongo taba mwami Salongo neiba wange yampadde sound bwereere agambye tukeese katugenda kuggala waawo teryafuluma kirindi agwa yakola ki. Thank you so much President wange amanyo kati nze ndi voice mpulira mbeera saagala kwogera ate President ne mwanjula kituufu wansi yayanjula omunene basaba ne bannyabo mu bikiiko ebyenjawulo. Ono ye President wange wa Local Comedians Association gwefe bwe mulaba twafuna dda sente z'emyoga yafuba ennyo ne tuzifuna era tuziri bubi wenjogerera guno gubadde gwaffe gwa bwashiishi naye nga mukwano webale kubeerawo every time oli wembeerawo ne webeera kirungi kya ssanyu ne mukufiirwa ndowooza era mwamulaba yayiiya ng'omuyekera n'antuukako ne bino yangambye nina okujja. Ayagala nnyo Mrs. kuba naye mulokole ate yasabira wa Pastor Bugembe nange olw'olumu gye nsabye naye amwagala nnyo ne Mrs. byatamanyi nti bamwagala amuwolereza ne bwalabulabi ng'ovuga n'obeera ng'olina akanya keweekanze n'otunulayo nnyo agamba owaayi tubajja tumera. Thank you so much mwami Sebanga Senga Sebanga waliwo omugamba agenda ogambe Senga Sebanga gye wali eri agenda n'abulwawo omuntu sitwawo omukazi kumbe ye ono Senga Senga neyanza nnyo neyanzege nyotereze kankiri yalinga ono ye Mama Samu abatuwagira abatulaba. Mama Samu ye wa muzannyo tali kwa alaali eri muzannyo era abasinga bibabuzaabuza waliwo negwemba ne mugamba ndi wano ku ppate nangamba bambi ndabira ku Mama Samu ng'ate yategeeza ono kati ono ye mukyala waffe Mama Raymond kati mukwogera okwamangu ono mukyala Sande Robert kati nze Mama Samu nze mukyala Tata Samu oli owakambutusi era wano taliiwo wange abeera eri ng'atadde mu bibutusi yenjawulo eyo ate kati tikyawe bwanajja kati waliyo yaliweera ebibuzaabuza waliyo ate naye Gandimba mwawulira ku ki Gandimba ekyenjawulo kati abantu basatu Tata Samu Robert Sande ne Gandimba abantu basatu ono sweetheart we yona ayimiridde wano Robert Sande Gandimba mulaba ku TV simulabangako live nze Robert Sande era negomba nange okukimiitingako nkigamba owaayi kiki ekiriwo ate mu vidiyo emu nalabako Tata Samu ng'ali ne Gandimba abo banjawulo. Gandimba abeera mu uniform ebiseera ebisinga ne sevumbula kyokka Tata Samu aba mugambo tusi ne kooti ye ey'akabenje ne mukyala wono ne Samu aliwa mwana wange jangu munnange kataata abujubujubuju akuze eddoboozi ekkulu era abaana ab'obuwala ono si yajja okujja eyo mmwe mujja okujja ewange babuzeeko katono nnyo akagambo kamugobiri amanyiro Jamaica. When you come back, I will somebody will think to explain them and answer them. Yes, ranking them as a carafe. Ascension yo okubalaba. Zako mu Luganda. Watch you rumenye fumenye. Luganda. Bana tubaniriza. Babula ko kuba mwani bisoko. Tubanirize. Mwami tumanyi Luganda obulaga. Tubebaza nnyo olwa buli kimu kyonna kye mutukoledde. Nja kwebaza nnyo dadi wange ono gwe tubba naye manya gwe tudiringa naye diiru zaffe nze Tata Samu nze Robert nze dadi wonze mbadde nderabye obba nange Tata Samu nnyoko wabula wafaanana nnyoko nenebaza nnyo bazadde bange nebaza dadi ne mami nenebaza Mama Samu angunjudde oyo dadi oyangunjudde Tata Samu yala nono anyonoonye naye tubeebaziza nnyo Mukama Katonda wa Bungere abaddizeewo Mukama Katonda wange simayina kyakwogera nze nsanyuse nnyo Samu tanusa ebyobufere